tukwaniriza nnyo omulabi waffe atwenzenko oli ku Big Brother Uganda yero kubanga ogiteze amanya Big Bro Osirida Bonchild ali ku kamera. Ebintu bingi nnyo bye nagamba okubanga nkutuusaako. Teweerage osubscribinga, olikinga ate omale osharinge Big Brother Uganda. Tuli ku Instagram, Twitter ne YouTube. So okubeera nga ate omanya biki ebigenda mu maaso. Tuliwo okutuusa ku mawulire entertainment Kampala, Uganda, East Africa, around the world. Okubeera nga tukikwasaganya mu mbeera eyo. Mbadde ntambula nensanga muganda wange Dumba era muguddeko kiyifuyifu okulaba nga ate tunyumyamu mpola nsanyusa okukola muganda wange. Niyo bayitaate buuza ku balaga Big Brother Uganda. Big Brother Uganda abaana bamuna omutya emuli bonna gyosinzidde oba osinzidde wano Uganda ewaka oba osinzidde wabweru okulamusizza era beerezamu kyokola oba oli ku mulimu gwo kola n'amaanyi ojja kufunamu. Dumba abantu balina ebintu bingi nnyo kwegamba balaba omuntu kugamba omuntu maye Uganda yaffe n'engeri gyesombolamu talenti just omuntu ng'alesa ekintu tekikolebwangako just ati ababulabe agakana onakikola atya. Dumba yaani amanya ge gonna? Dumba amanya gange bampita Semitego Muzaffaru Dumba. Semitego ngamba Semitego Muzaffaru Semitego Muzaffaru Dumba omusajja musiraamu omusajja yeddira embogo. Weddira mbogo Dumba bamuzaalawo. Nze ndi mwana nzaalwa ya Mbalala, Abaganda b'Embalala. Embalala waliwo society y'Abaganda nene, so naye nakulakulamu awo nenzija e Masaka Ekinoni which is Lwengo district kati bwetwogerera. Nabeerayo kaawe Masaka ne jjajja wange omukadde bamuyita Hajati Faayi Fatuma n'afa. Yafa sinagenda bweru. Oli mu Mbalala? Kinoni mu Masaka? Mu Masaka. Nene nenyingira Kampala nga nyina emyaka nga 9. Ova Ekinoni? Nva Ekinoni. Naye nembeera ku wano mu Kampala weza myaka ndowooza nga 15 nengenda e Rwanda. Nene nembeera e Rwanda eyo myaka ngenda nengenda e Canada. Gye mmaze emyaka 15. Emyaka bwegigattagatta amanyi n'emyaka 34 kati. Dumba Muzaffaru alina emyaka 34. From Rwanda watambula straight n'ogenda e Canada. Ebintu bino wavadda nga obikola? Navadda na bino lisi bikola kuba byali tebiriiwo, naye navadda nga njagala music which is more practical. Nti okwagala music buli muntu ayagala music. Naye mu kifo ky'okubanga tugenda tuka ku nsonga ya copyright, mu kifo ky'okubanga ensonga nyingi ezikutuuseeko, YouTube channel yo eggaddwa, abantu bakuze oganya kukosa mu industry bibeeramu, naye mu kifo ky'okugenda ate oddemu ennyimba z'abantu, lwaki togenda mu kitundu notandika kuyimba ng'oli muyimbi? Ekintu ekyo nali nakyagala okuyimba, naye kati okuyimba kuno kuli complicated nti kisinziira wa bw'oyagala okukolera. Kati nze nali njagala kukola music waffe Omuganda oba omufirika. Kati music Omuganda aba alina touch, omuntu aba alinako touch, era bwogenda okulaba ne baproducer abasinga baba alina touch nti producer kuba n'ogamba Daddy Andrew ati Mulungi nakuba n'ogamba Nasimu yakubye Ian Pro yakituddemu Bomba Music yaliwo owulira touch zaabwe n'ogenda osobola okwawula. Kati nze ntisobola kufuna muntu asobola kufuna touch eweeru gyembeera eri owa music gwenjagala okitegeera nti n'abantu bemba njagala bampulire wali abatasoboka kati nagenda osanga tekijja kusoboka ate nga sisobola kyekulira. Nagezaako okukikola nengezaako okukwatakwataawo mu byuma kigaana nga siina muntu andagirira oba weetaagako omuntu akulaga. Kati nga kuba omuntu wali okyagala? Nali nkyagala nnyo, naye kati era ne bwetwogerera nti nakibwamu nnyo nenkigoberera nnyo nenjagala nnyo nakikola nenzigyamu ebiyimba yange awo bye nakola naye nga tebivuddeyo bye nga sikkiriza
era kyenava nakiva kuba nagenda okuwulira si kyenjagala nenkireka naye nenkigoberera nnyo nti to the extent mbu akikoze ntegeera kyakola ate mba namazimba manyi we yanyize bamanyi we yakutte bamanyi omuyimbi omulungi bamanyi okugamba music production manyi music production okuva kukwata ku kyuma okutuuka ku dance floor omuntu wazina wali omwagala n'okuzina kwennyini nze okuzina okwo nako kumanyi era bwogenda ku Instagram yange osangako nga njigiriza abaana bange okuzina era bazina okirambu no tuba tuzina bulungi abantu babyagala babigoberera so kuva ku kyuma wali okutuuka ku mwana avina eddoboozi eddungi okutuuka ku producer yakoze obulungi omuwandiisi omulungi omuzinyi omulungi yakunye ennonga ennungi byonna mbimanyi nti obulamu buno abantu tebanjagalira muno lwakuba mba neemoola naye bawuliramu eyo touch oluyimba lwe nasazeewo nokiima nga kiva mulimu kati oluyimba lwe nasazeewo amayinza n'okulooza nze nakikoze naye oluyimba lwe namba nasazeewo luba luyimba nga lulina quality. Okay, Big Brother Uganda weyongere okusubscribinga olikinga osharinge osobola okubeera nga omanya amawulire agafudde ku baserebu abantu ab'enjawulo bakikola batya okubeera nga ate bo bali ekyo kyebali kubanga abantu bangi nnyo mu butuufu nga tubeegomba ffe abali eyo oli eyo naye nga weegomba ddumba n'ogamba omusajja oyo akolera bulungi ebintu bye olwaleero ate gw'oli naye akawungeezi k'olwaleero ddumba tubuulye ku YouTube channel yo kiki ekyatuuseewo YouTube channel yange bagigaddewo YouTube egigaddewo olina byewasobeze olina byewatankudde olina byoteekako ebitakkirizibwa nti yaggaddwa bakola strike waliwo strikes ezakolebwa ebbiri zaali za Rwanda record label bbiri ez'e Rwanda actually ate abanyarwanda bandisappointinze nnyo okusinga n'ab'Uganda abanyarwanda bo abanyarwanda bateekayo complain mu YouTube ne bannayuganda nabo ne bateekako abanyarwanda kwaliko record label bbiri zakikola Uganda kwaliko DJ Roger ne Slick Stewart nga nankani yaabwe brand yaabwe yakola strike ku kintu ekyo nabo olina oluyimba lwayo lwewaddamu Sunday gundi Alan Tonics nabo nendoza bateekamu ensimbi n'okugoberera byonna n'okugoba tebafuna oluyimba erubeera lwabwe baba bateddemu ebintu byonna then Alan Tonics oba ne bamukubira ne bamuwaayo ssente ze n'akivaamu naye ng'eddoboozi ly'obawulira liba lya Alan Tonics nga yayimbi naye yaba yakivaamu ye mbale ndowooza nti nekintu ekyo buli wokikola kyeyongera okutambuza oluyimba lw'omuyimbi bwekirina okuba era lwaki bo basazeewo kubanga baripootinga munnange kati nga gwe naawe bw'okibuuzizza nange kyekyasinga okunyiiza oba bali baagala basaba olukusa nti buli luyimba lwokola omala kusaba lukusa yasite olukunyumira n'okola bukozi kubanga kati engeri gyenkikola kiringa bw'onaakwata omuntu bw'anaayimba oluyimba omuntu lwaki abantu bayimba luyimba kuziwulira ku musitingiro omuzaabo kutambula kati omuntu ayimba oluyimba lugende mu bantu kati bw'ateeke waluteekawo mu bantu tabulira bantu mulina ddukozesa mutya tabagamba ogenda dduwulira oluyimba baluwulira mu ddiiro mokka togenda mu kiyungu tosobola dduwuliriramu okitegeera kati bw'osalawo kati nze kyenkola mbanga omuntu yagenze n'akwata oluyimba lwo n'enzina ate nno si zinaze ddumalayo nzinako katono akakunyumira nzinako katono nemmala kubanga kati era nga kati kiri ku rekodi nti n'abayimbi bangi bafulumya ennyimba ne bateekawo ennamba ne bayita basire queens ne babagamba basire queen bannaye musire yingire ku luyimba lwange katambule temukimanyi ekyo togenda ku Instagram z'abantu ng'abawana abawala bali mu kwemondera ku nnyimba kati difference kyeri ku abo abaana abawala nange kati mu bufunze bataddeyo mu butamanya oluyimba lwawe lubadde lutambula just ekyo babadde bagala sente si sente ate sente ziriwa bebalina okumpa sente zatambuza oluyimba lwabwe okitegeera nze kyenkola ekyo era bakikola abaana abawala nga babeera bagira nange nenkola ekyange naye ekyange ntimu kyagalwa nnyo olwa ati omulungi gwenkiteekamu kati nti nze
omuntu bwe nkipostinga abaana abawala balina YouTube channel zaabwe bazikola ebyo naye bazirina babeerayo naye kyange waliwo engeri gyekifaanana omuntu anaafuna omutima omubi nga kijja muyisa bubi nti olaba abantu babombadinga ku YouTube yange bajja ne balayikingirako ne basubscribinga kati bwoba obadde olinawo olimba olubi ng'obulimba lwo ng'olina omutima omubi nga naawe obadde olwana YouTube yefuna basabisa waliwo engeri gyekisobola okufunira omutima omubi okuzimbya omutima birimu akasajja bafunamu akasajja kati awo ewo kijira kuba kati mba sisobola kulaba engeri gy'ostrikinga kuba kati omuntu yo YouTube bw'oba oli automatic ng'oli automatic wakola ekintu kyonna kiri automatic n'okisevinga ekintu ekifaanaganako n'ekintu ky'okoze nga eyo akawunti yo tekkiriza bintu bifaanaganako nabyo byo by'oposting nyinze bwe nkikola nenkiteekayo YouTube ekisesema tekikkiriza okitegeera kyenkola YouTube waliwo omusajja yajja ku TV NBS namulaba ng'ali mukusolinga ng'agamba nze kyenakola nateekayo mbu bw'oba oli automatic ng'oli ye ya YouTube ye eri automatic ejjayo ebintu bunsooka nenkiteekayo then yo ne bajja ne bakijjayo naye nga si bwe kibeera nti nno bw'oba eri automatic tekkiriza kiteekayo kati nze ekyange kye baakola yajja n'akitunuulira n'omutima omubi n'agamba nga kikuyisaawo nga takyagala n'akijjayo ye bwe bati bwe baakikola naye bwe baamala ne baleeta abakwaya kati nze waliwo ebintu nganze munauganda waliwo ebintu ebinyiiza mbadde ebweru okitegeera mbadde ebweru ndabyerabyeko ebintu national TV NBS esobola kukwata bintu nekwata abannayuganda emitwalo n'emitwalo abali mu kulaba ne bajja ne bawabya abantu ne bawabya abantu ne baexplaininga ebibyo omuntu oyo yali ku TV nga ndaba kyannyonnyola kifu okitegeera nga ayagala abannayuganda bafune sympathy ey'ekintu ekitali kyo omuntu kyaba yakoze abannayuganda si basiru tusomyesomye okitegeera tugenze batambuddemu ebyo era nyina n'abayimbi abalala bajja ne bagamba sebodumba twalabye TV eyo ebintu byeboogera naffe tubeerayo tujjayo abantu tubastrikinga bali mu kuwuddisa abantu bali ekintu kye bakola tekiriiyo omuntu yekikozesa mutima mubi okitegeera Big Brother Uganda ndine Dumba Muzafaru abadde agezaako kunnyonnyola YouTube channel ye yaggaddwa naye abamu bakitutte kiri personal abalala balina engeri gye bakitegeeramu abalala bagenda ne bannyonnyola ku mikutu egimu nga bakinnyonnyola mu bukyamu naye nga ye alina engeri gyakitereezaamu gyakulazeemu ekyo ate ebiseera ebisinga agezezaako tulaga nti mu butuufu aba apushinga music kati wabanga munnayuganda ate nga ya complaininga nti ABC kiyinza obba mutuufu nga kimalamu amaanyi naye weyongera okusubscribing liking sharing gundi ya channel yaffe okubeera nga ate tusobola okuba nga tukwataganira wamu entertainment sobola okuba nga okiraba bulungi nnyo Dumba Muzafaru oli musajja mufumbo nze ekyobufumbo nyinza okugamba nti ndi mufumbo ate siri mufumbo kubanga kati nyina abakazi abalina abaana bange ng'ate era mbalabirira nina abaana basatu nina abakazi abalina abaana bange ate ngaera abo abakazi mbalabirira waliwo ali mu Uganda waliwo ali ebweru abo waliwo ali e Rwanda so abo ebintu bino byokola nti tibakomplainingangako nti oba dadi oba naye mwami ebintu byokola nga tebinyumira bibanyumira nabo kati personality yange engeri gyendimu embeera zange ndi muntu alina personality oba omuntu gwolaba ku vidiyo eyo mba nyongeddemu kitono oyo nze kyendi kyekyo kyendi tewali muntu ankyusa ndowooza okugjako nti no bw'oba ozze kumpabula nompabula naye bw'oba ozze kumbulira mbono kyenkola tekiriiyo nga ndi mu kunyumirwa awo sikkiriza olina bw'oba oli mukazi togenda kunkyusa kintu kyenjagala era kyekintuusiza wano wendi nti kizibu nnyo nze omuntu okujja naŋŋamba tekikola
ekintu kino kinkola abantu bangi baŋŋamba nti bakikola mu ngeri zonna nagamba gwe togira bwoti togira ne batuuka n'abantu ne banvuma ne banjogerera ne bagira biki n'okutuuka wano we tuli nti nno kati ne YouTube channel yange bali mugiggalawo era nkyasonga mu maaso tewali agenda kunstopinga ekinstopinga kiba ekyo kubanga sikusissa YouTube channel badoweza ku subscribers badengeze kuweza mutwala badengeza kanana ekintu kisobola kunstopinga kiri kubanga sissa ate okubanga sissa obonzise ate kati okufa nange Katonda yangerera olunaku lwendifa okitegeera ate Katonda yasalawo omuntu waafiira osobola muwa n'obutwa n'agaana okufa okitegeera so Dumba Muzaffar agamba tewali agenda mu stoppinga kukola bintu bye abaana bange in whatever situation ye agenda kwongera nga agenda mu maaso kyonna kiri wabula ne kano okubanga omulabi waffe ayagala okukamanya kati osasulwa kubanga twakulabako recently ku kivulu kya Alex Muhangi okutulako mu comedy store kati awo kikulu otyo otandise kuba muntu ate kugamba naawe ogakutwala n'osanyusa abantu ng'oyimba oluyimba olwo lwennyini kati nze kyenkola nze era ng'oluyimba bwe mba nalupromotinga abantu baba baagala balabe waliwo abantu engeri gye baba baagala okulaba ng'oluyimba olwo engeri gy'oluyakitinga nalwo live nga akutunuddeko okitegeera nekitegeeza mbu nno si lwange era nze buli bwenkola oluyimba nteekako nannyinirwo ne mukolako ne research ne mwogera nako si communicatinga naye just mba mumanyi mukolako research ne mukolako research ne mwogerako bulungi simwogerako bigambo bibi mwogerako bulungi ne bw'aba alina ebintu byakola ebibi abantu bonna bamupushinga luyimba na artist waffe wakati abantu bangi nnyo ba artist baffe bantu alina ebibi byabasobola okuba nga yakola naye nga wabeerawo ekirungi kyabakoze ate ekirungi kyabakoze kyentandikirako nze olwo oluyimba lwennyini kubanga luba lulungi. Okay, Big Brother Uganda ne Dumba Muzaffar nga tumaliriza Dumba tuli mu 2019 of course oli mu entertainment music gwokola noddamu byonna nga tubitadde mabega abaana nga basatu abalenzi abayimbi mu kisaawe kyaffe n'abawala basatu abakukoledde ate n'ogamba mutuufu bano bali bapromisinga nti omwaka guno bo music industry bajja kugikwatira baani abo boolaba mutuufu abakoze naye ngaolaba bajja bagenda baba amaanyi Chosen Becky, Joey Landa, Dina Lukoti abo mu bawala Chosen Becky, Joey Landa, Dina Lukoti Nina Sky or something Shina Sky is it? Yeah. Then abalenzi babali talented olaba mutuufu bo bagenda kuba ekintu ring rapper Unknown Prosper Victor Rose Banina Chris Paka Records n'omuvubuka bamuyita Drekal Paka Records from White Bend n'omuvubuka bamuyita Drekal ayimba bulungi nnyo Unknown Prosper kanamwongedde mwana awandika bulungi so abo tubeerinde nnyo Duma nga tumaliriza olina management oba just ebintu ebyekolera wekoza akwetaaza kufuna okitegeera yange mbikola nzekka byafuuka bingi batugamba abaswangisi bakusayinira abaswangisi tebansayiningangako naye abaswangisi mbaagala nnyo ng'omuntu muli muntu esiganya kubanga byayita nnyo abaswangisi bamumanaginsa biki tewali enteeseganya naye ng'abantu abakola mu swangisi mbeera nnyo nabo so naye nga bamanyi buli waswangisi maze okwogera naye maze okutuula nabo nenjogera nendaba ekyembaagalako nze ekyensinga obaagalako nti omulimu gwange bagwapushita kuba si be bantu abansasula abasomesa bantu naye be bantu abamanyi kubanga balina ababeera n'abayimbi so baagala nnyo muziki waabwe atambule so n'omuntu omulala yenna baagala muziki watambule kati okubanga mbakwatirako nga tebaŋŋambye ng'ate babadde balina obunkenga obwo so
bunasinkana manager Julius Chazi bunasinkana manager Julius Chazi engeri gyanyanyiriza yandagirawo nti musajja gwe akoledde kyumi era Julius nkimanyi ye muntu gwensologa Julius mpa ssente zino n'azimpa naye sibwenekyo bwenkikola naye kati nga bwe mbadde ndi mugamba kirabika kino ekintu eno saga yazzeewo ya YouTube yange egenda kuntandisa okuba nga abantu bansasula nga okukola obukozi oluyimba olina okunsasula kubanga era nkyogeredde wano nkyogedde ku radio naye bwenkuba omuntu asoose okuba nga ndi ku kamera nkitambuza ogenda kuba otandika okasaleyo kano akantu okapositinga nga ku Instagram oba ku YouTube oba ku status yo okabalage ojja kuba gwatandikidde ukateekeko nankaniyo ukateekeko logo yo ukateeke ku status yo katambule abantu kati kyengenda okukola mugenda kubeera mu nsasula okukola oluyimba lwammwe kubanga kirabise nnyo nti nno munkwata for granted to the extent nti mugazaawo YouTube yange kitegeera nti omuntu bw'oba onaasoma basasula school fees omuzadde n'abeera nga kugamba soma nawaayo school fees luli obadde obakolera bukolezi mu kwagala industry n'omuyimbi omwagala oyagala odde oluyimba n'okikola bukozi naye bagenda kutandika okukusasula kati bw'oba oyagala oluyimba lwondukole ojja kuntuukirira ng'olina ssente $1.5 million oluyimba akawaŋŋamudde $1.5 million oluyimba okuggyako omuntu oyo gwempulira ng'ali nnidi nnyo nga nze nkiraba ali nnidi kuba waliwo omwana gw'osanga ng'era nze mu butuufu mu kusooka okulabula ebintu ebyo nalozanga bizinesi bakuwayo ku ssente kukosi tokiyinza kikolera bwereere kati kigenda kuba bwekito kuba kati abantu bajja okumanya nti no kino ekintu kibadde kiyamba Big Brother Uganda kipya nnyo kyasoose kisookedde wano wange ku Big Brother Uganda gendo subscribing oliking omukulu Dumba Muzaffaru agambye okutandika n'olwaleero gwawe yeetaaga nti bakuba oluyimba lwo aluddemu asobole okubeera nga abantu abasoba mu mitwalo n'emitwalo bafollowinga kitegeeza olina okusasula essente ayogedde $1.5 million naye nga bw'otunula ennyo mutuufu Dumba sibula batuwuliriza abatulaba ku Big Brother Uganda ate obeebaza okujjako kyenyinza okwongera kwawo nti oluyimba lwenzi kyokkola ojja ddusasuli ate nga nyina kusooka dwagala sotomala gampa luyimba lwonna bw'oba tolwagadde togenda kulukola ne baakuwa essente kati ekyo kiraga mbuno sina mululu gwa ssente okitegeera abali abagadde YouTube balowooza nti balya ssente mbala nnyo ssente era ne kati bwe kyenjogedde abantu bayinza okulooza ndi mu kubala nnyo ssente oluyimba lwonsooka dwagala bwe mmala odwagala ne nduteekako pricing ya $1.5 million bw'osobole kati ogireeta okimanye era n'omuntu omulala kimanye mbuno ekintu kibeera kikola kiri ku mulamwa Dumba kati wa ssente naye ndooza genze mu kulowooza ndooza guwaba wanafuyo obutakitereezaawo na ssente anti kati bakitwala nnyo for granted omuntu bakitutte nnyo for granted nti nontuusa awantu omuntu abadde akola ekintu ekirungi tandisa okunyigirizibwa ate nenyigirizibwa okitegeera kuba kati sifaayo Facebook ne Instagram kwensinga otambulira YouTube sitambulirako kati singa obadde olowooza ngenda kufuna ku YouTube yange nenjigala kati katulabe oba siifunemu wano katulabe obanja kubulwa mu bantu bayimbi 2-3 bana abansasula ku mwezi si $1.5 million ziba mmeka abantu bana ani azikolera ku mwezi wano Uganda kadde 6 mwezi emikitundu abantu bana oba omaze kyukuba ate bonna nkugambye kugamya enamba esembayo kuba kati otwogerera ate mu mulimu ogoba si buli omuntu aleeta olubanga oluyimba terunkolera sirukola ogenda bagoba kuba kyekimbeezezza kuli zinyimba nnungi zentwatako sikwata ku nyimba nga si lulungi omulabi waffe omulungi mbadde ne Dumba Muzaffaru
era nga agezezzaako okwogera ebitonotono ku bitonotono naye nga tujja kumuzza ate olundi osobola okubeera nga atunnyonnyola. Si musajja nti abeera wano era agezezzaako okumbulira ebbali wali nti ayinza okuddayo very soon, ajja kuba taliiwo, kitegeeza nti mutuufu bw'aba azze wano eno ng'ate apushinga omuziki gwaffe kiba kitwanguyira nnyonnyo. Dumba Muzaffaru Siibula abatulaba osobola okubeera nga ate tujja kuddamu okweyongera olulala bwoliabo oliba otuwaddemu omukisa omulala. Omukisa gwo gujja kubaawo. So abalabi ba Big Brother ndowooza kyenyinza obbagamba kubaagala. Njagala nnyo abantu nti nze kyompa ensigo gyosiga byokungula. Abantu banjagadde nnyo lwaki nze sibaagala. Mbaagala nnyo ate munaayinza kyewuunyisa abantu abataagalibwa bensinga okwagala. Era abantu abantedde wano wendi bw'ogenda obbalaba n'obakuba ebifaananyi bawala ng'abantu be balowooza mbu nno babi tebajja bakwani ekitegeera era mbadde sigenda kalekayo kano kubanga mbadde nkayise katalekeka kubanga mawulire gayita oli muzibu nnyo ku bakazi. Tewali muntu muzibu kati mu entertainment nga Dumba ku bakazi. Nze nga bwe ndi mukyogera bwe kiri abawala abo be basinga okulowooza mbu nno bawala si balungi ngenooganda abalenzi tebabakwana teboogera nabo. Nze abawala njogera nabo nampandiikira nagira bwati nga abalenzi bagana omuwandiikira then buli kavidiyo kange kenkwata naye akasharinga yegayirira abantu. Nze abawala begayirira abantu okusharinga vidiyo zange bwogamba ziba virus oba tolina kye basasudde simba sibasaba nayogedde just naye ne mugamba oli otya mukwano oli awo bulungi nampa ebifaananyi bye ne mugamba oli otya ebifaananyi byatajja kuweereza balenzi balala. Ne mugamba oli otya bw'olaba muwala mubi naye nze kunze namulaze nti nno talina muwala mulungi. Kiraba kati awo batambulize ebintu byange. Oli muzibu nnyo mu bakazi. Oba osobola okiyita buzibu naye nze just nkikwatanga baba friendly na buli muntu. Banjagala lwakuba nange nsobola obbaagala nti okola ebintu ebibasanyusa. Nkola ebibasanyusa ate ndi muntu wa bulijjo. Ebyokweraga tebiriimu seeraga. Okiraba seeraga era oyinza okulowooza nepanka bwepansi naye okweraga seeraga. Tuyanze webale nnyo muganda wange. So Dumba Muzaffaru ku Big Brother Uganda teweerabira kusharinga kusubscribinga osobola okubeera nga tukwasaganya ebintu mu entertainment. Tujja kuddamu nate olundi njabba mubaleetera mu mbeera yonna wakiri tubeere akuyimo ne tulaba engeri gye tukikolamu nga waliwo ekipya kyaleese. Katuddemu ate olundi weyongere okunyumirwa.